tugenda kusoma ku musajja gwe mwasinga okukyawa mu ggwanga lya Uganda bamwamubise n'okumubika Museveni. Osobola okwebuuza lwaki President Museveni kati yasirinze emyaka 40 ng'ali ku bukulembeze wadde nga bangi mulina be mulowooza nti bagezi basobola omusikira ne lwalowooza nti agenda n'akomawo. Bwe tusoma ebyawandiikibwa byonna abakulembeze abasinga Katonda baleese yaba abalonze ng'abantu tebabaagala. Twakiraba ku Solomoni si yali choice y'abantu, yali choice ya Katonda. Abantu baali baagala Abusolomi oba Adoniya. Naye Katonda nga tewali n'agula ku Solomoni, Katonda ye n'alonda ki? Waliwo expectation versus reality. Omwami gwendi naye wanaagenda kubeeyanjulira era tumubuuza ekibuuzo katugateko Museveni yono. Why Museveni all of the time? Thank you, Dr. Tim. Tusaba Katonda kwongera ekisa n'amaanyi. Volongo teerina gye tuli all Uganda Shalom. Amanya gange nze Ashamikisa. Mukama atwadde ekisa mwebale kutugoberera. Ono y'omu ku basumba bange. Dr. TF olw'omulokole biki ffe twogera Bible. Let us scripture tukube scripture. Thank you for the work you are doing. God bless you. Why Museveni? Why Museveni all the time? Abantu mukoye biri gumu twali tumanya agenda ne tuyimba kyoyagala kizaamu amaanyi n'atagenda. Biri mukaga kota pini ne tugenda. Biri mu 16 biri nakati era akomyewo. Ate tunalaba kabonero. Wabi agamba ngo agende era yali abikoze eki? Yali abyogedde. Abantu obusungu bafa banyifu lwaki nawe Dr. Tim Museveni omulaba biki byomuwolereza. So with scripture waffe tuli balokole. So with scriptures why Museveni? Tulina aba okuva ku bannaffe abazungu okutufuga 62 63 tulina waliwo ensonga. In fact generally tuyinza okugamba bwe twogera ku why Museveni twogera ku his excellency the president tujja tekesiira ku ggwanga Uganda ettaka tuwinye kyandiko kye tuyogerako ennyo bino ebyaddala bya covid ng'atambula weevuemu eyokubiri nga tugamba nti abantu bange abatumiddwa erinnya lyange bwe banayewombeekanga ne basaba Second Chronicles 7:14 nkulu nnyo weewaawo nebyandikwa byonna bikulu naye njagala okuddamu ekibuuzo kino briefly. Lwaki Museveni? Ng'omuntu wa bulijjo akitegeera atali mulokole n'omulokole. Kubanga Katonda bw'abeera mu ggulu mayindi ye bulijjo mu bintu ebingi atunuulira ettaka land. Kakati ettaka lyaffe erya Uganda twakaba n'abakulembeze tuyinza okugamba bajjayo ekifaananyi kya menora lino yetabaaza erina amaaso 7. Kakati kyokka omukulembeze gwe tulina ayitibwa His Excellency Museveni. Kati number 7 yeno etegeeza ki? Number 7 yogera ebigitu ebiwerako ko ekisookera ddala ndoza kitwaliza okugera kwano ku volongoto completeness okujjulizibwa obujjuvu kubanga eggwanga lino Uganda liise mu bintu ebyenjawulo era twagala otwala omukisa okwebaza bataata baffe ne bamama baffe abaatwala akaseera mu ebyo ebiro bwe twalina abakulembeze ab'enjawulo ng'eggwanga liyita mu kubanga eggwanga okuwummula kwalyo liri mu muntu oyo akulembera. Omukulembeze mukulu nnyo jjukira obukulembeze tebuva eri mwana wa muntu buva eri Katonda. Okulonda tujja kulonda naye obukulembeze buva eri ani? Ekitegeeza omukulembeze ne bw'abeera mubi avawa ava eri Katonda yayimusa abakulembeze ababi yayimusa abakulembeze abalungi okusinzira kwabo abalina erinnya lye kyebakola oba kyebakoze tubayita bakabona naye nga tukyakibisa ekyo bwakabona kubanga bano balina erinnya lya Katonda bwe bakoola Katonda ne batambula bulungi ne babeera nga basajja bakyala babuvunaanyizibwa ettaka. Kati ettaka lya Uganda tukimenyeemenye okusinziira ku balokola abali mu nsi eyo omulimu gwe bakola okyogedde bulungi produkiti yaabwe tugirabira mu bukulembeze okyogedde bulungi bwe baba aboononefu n'obukulembeze bubeera buki Katonda ng'abawo omukulembeze oyo abazadde baba abaddugavu n'omwana aba muddugavu okyogedde bulungi taata bw'aba omuzungu maama muddugavu omwana tugamba nti muniga mu kyotala. Kati kitegeeza nti ekkanisa okusinza bwannyonnyodde bw'ebeeramu abakulembeze abategeerekeka n'abalokola abategeerekeka n'omukulembeze agula abeera ki?
kubanga obukulembeze Katonda ya bugaba naye tuteeke essira ku kyoyogedde abugaba okusinziira ku kikolebwa ku bulamu bw'abo abaweereza be kati bwe baba nga bw'ogambye bafu n'omukulembeze agenda okukulembera eggwanga Lwaki Museveni kubanga eggwanga yaffe ettaka lya Uganda mikwano gwatulaba ali yali ku Volongoto Katonda akutuweera omukisa abantu tulina okutegeera nti lino eggwanga Katonda yaliyita liri mu ndowooza ya Katonda si ndowooza ya mwana w'omuntu nti tuzaalibwa ne tulisangawo n'abaana baffe balikola batya naye Katonda alina mu ndowooza era endowooza eyo nga yagala libeere eggwanga erigasa mu Afrika libeere eggwanga erigasa mu mawanga kati kikulu nnyo eri Katonda ani afuga mu ggwanga eryo lyalina mu ndowooza kubanga bw'abanga musajja mukyala mutuukirivu bw'abeeranga musajja wa mirembe bw'abeeranga musajja amayiri ebyokola then ekigendera kya Katonda kigenda kulabisibwa mu kye tuyita 7 mountains kakati lwaki Museveni kati emyaka 4 kati tutambudde ebbanga liwera era ebbanga eyo Uganda history waffe tumumanyi tubadde mu ntalo tubadde mu duka bazadde baffe Dr. T tutwala akakisaka n'okwebaza bataata baffe abayimirira kubanga okuyuka kwa Museveni omukulembeze waffe his excellence kuli kubanga waliwo abayimirira kati tuli mu biro ne tuyingira mu kyetuta completeness ng'eggwanga nga tusobola okutandika okwaka era ntera okugamba nti Lwaki Museveni ettaala eno gyogerako mu byawandiikibwa esangibwawo ettaala eno jagisanga nnyo mu Isaiah 11 twogera weewaawo n'embife naye katukasooke tubeera Isaiah 11 nga twogera ku myoyo omusanvu oba ettabaaza omusanvu oba amaaso omusanvu agatwa ne Katonda ettaka Revelation chapter 2 verse 1 nti oyo atuula myoyo Katonda atuula mu myoyo musanvu naye ate nga kuli omwoyo gutya gumu ettabaaza eno tugijja mu tabanako ya Musa naye twagala okuteeka essiira nti eggwanga erinaayaka byaka kubanga Katonda yali asizza okwaka kyeki okwaka kuli mu bikolwa ebigasa ebiyamba okutondawo ebintu ebitabangawo naye nebigasa omulala tugamba nti bwokoleza ettabaaza ebyandika bigamba toyiza giteeka wansi wa mmeeza ogiteeka waggulu kyokka okwagala kwa Katonda ali waggulu Uganda okusobola okwakati n'abaana baffe abali mu mawanga abakolera ensimbi wano ne wali ne gye bali basobola olwokuba nti munna Uganda abajja gasa Lwaki Museveni kubanga ettaka lye Uganda liri mu ndowooza ya Katonda kale tetusobola kufuna mukulembeze atagasa oba agasa mu nsonga zonna ffe abayimirira mu Bwakabona bwe tukola kye tulina okukola lino ettaka liba mirembe era twogerera tuze tutambula anti waliwo kabona ojja kwogera kabona ne kabona Jjumba omusamize nayo ojja kutubuza waliwo kabona Jjumba tugamba abasumba waliwo n'ab'ente ojja kubuza waliwo ab'ente priest osayisiza jjo kabona akola ebyobwakatonda nga muweereza wa Mukama oli ali mu ggulu kwajja kwogera kabona otegeeze Jjumba aligaweesa bawakula nnama bakabona betwogerako be baweereza ba Katonda nga bapasita Kayanja pasita Bujigo kati kiri gye bali okubeera abatuufu era ebintu kati ekibuuso oyogedde ku President Museveni tugenda kudda mu numbers twabasomesa ku numbers essomo tudda kulya numbers omuntu webuuzaaga nti bwabanga tuli mu ndowooza ya Uganda ebintu nga tebitambula bulungi eno namba nkulu nnyo eri eggwanga lyaffe mu byafaayo bya politics tuyingidde ekibalo kya Bible tuyingidde ekibalo 1979 omukulembeze waffe ettabaaza eno eyaka tetwagala tugimaleko nnyo obudde tujja kikolako edda Katonda atuwadde ekisa naye tulina kye tuyita anukia kati anukia ddoboozi ddene twalyogeddeko juzi mu Galatians meka Galatians 5:22 Abagalatiya 5:22 bosanga ettabaaza eriko ebikondo 9 kati yeyina ebikondo meka 9 kubanga omuntu bw'amala n'abeera ne Kristo yekyo ekitangala ky'ensi biva mu kamwa ke atandika okutambula n'alaga ekibala twakyogeddeko wano these days
n'abanga ng'agasa essanyu emirembe okwagala ogumiikiriza ekisa self control ensonga ezo ne zibeera mu bulamu bwe kakati tulina ensozi 8 mu butonde His Excellency the President lwaki ye kyali yaweebwa ekisa okwakisa ensozi ezo 7 weewaawo okuzi ignitinga ensozi katugeze kati ng'olusozi lwa education abantu abali abakolera abatambuza obulamu bwabwe ku era either bayigirizibwa oba balya obulamu bwabwe bubeerawo ku lwekyo kye bakola ekitegeeza nti amagye ne gavumenti olusozi ebyobufuzi lusozi neyanza sebo ebyobulamu lusozi obufumbo lusozi ebyenjigiriza lusozi kitegeeza Katonda takolera mu biwonvu akolera ku nsozi kubanga muntu wakwaka kati eggwanga lya Uganda liri mu ndowooza ya Katonda lirina kubanga lyaka terisobola kwaka na buli omu kati omukulembeze w'eggwanga Katonda balina programu agabayize Katonda wa Israel ye Katonda w'amawanga gonna kyokka buli ggwanga lirina obuyite bwalyo kati Uganda eyitiddwa okukola ebintu ebyenjawulo kati omukulembeze waffe abansonga nkulu 79 omukulembeze waffe His Excellency afuuka kye tuyita gundi ey'omunana kanakola bakayiseemu tukayita kashimaka olukande eyitamu gye tukozesa okwakisa endala zonna so omukulembeze waffe ono afuuka kando mu maaso ga Katonda n'amuwa obuyite n'amuwa ekisa n'amugamba Uganda yiiyo njagala kulaba ng'ensozi 1 2 3 4 5 6 7 ebyenjigiriza ebyobulamu ebyeddiini ebyobufumbo byobufuzi byamaka ebyokusoma nga bitambula bulungi ebya science technology nga bitambula bulungi kubanga okwo ku nsozi ayinako abaana be Katonda ayinako abantu ab'enjawulo bayinza okuba bali mu kyalo bayinza okuba bali mu kibuga naye gye bali okukola omulimu kyokka tebasobola kukola mulimu nga tebalina mukulembeze kubanga Katonda mu ndowooza ye bulijjo anoonya muki kasitaafu n'omukulembeze n'abalala bakoze atya so kati why Museveni one of the other reasons tulina okwatuwa nti alina okwakisa era zino mountains kali basike kaseera azikoze kwe twogerera tuli mu the last setting of the two emu tujita education mountain ena tujita science and what and technology basically mountain ezo alina obufunanyi era kyali kizibu nnyo okubanga avaawo nga tabaze mulimu gwe era kaakano Katonda n'amuwa ekisa ng'ayita mu bantu tekiyita democracy n'alondewa lwaki Museveni ensozi zibeere ignited zigendeko naye obuvunaanyizibwa bw'ensozi zino okwaka mu buvunaanyizibwa amaanyi ga Museveni okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe gava mu ggwe omusumba ashamikisa gava mu prayer house of prayer ya Pastor Bujingo gava mu Miracle Center abo Pastor Kiganda Pastor Kayanja Pastor Namute Pastor Bujingo bwe baba bali mu manyanga guno omulimu gugaana okukola ki very true okolebwa very true kubanga amaanyi g'omukulembeze okusinziira ku kyentegeddeko gava mu bano kye bakola yes bwe baba n'entalo ne wano wabaawo tuba n'entalo kubanga bw'obanga Dr. T oli ku media is one of the mountains n'obeera nga oli vulgar n'obeera nga tosaba kulembeze abakuto batata tobasaamu ki ne bamaama n'ensonga endala enkulu ezi kati newankubadde ojja kubaayo tabaazi jagaana okwaka oba togasa then nolo ajafuna obuzibu corruption gye tulina tutedwalwo enjogeza etera nti Museveni mulungi bannange naye mbwakoze batya abamwetoolodde kubanga bava bali ku nsozi ez'enjawulo tayinza kukola buli kimu no naye ate alina okukulembera ki kati kikulu nnyo ekkanisa kikulu nnyo the pastors okutwala oba okuyimirira mu kifo kyaffe kyavudde agamba nti abantu bange abalina erinnya singa bo bayimirira bulungi ettaka ndikola ki nja kuliwonya lwaki Museveni kubanga alina obuvunaanyizibwa lwaki Museveni tulina ekitabu kya Joel kubanga ye mwennyini yalondebwa okuba 7 ayinza okuba tezaalibwa nga ye 7 naye yalondebwa eggulu okuba 7 ku lwaki kubanga eggwanga gwe atulaba nange mwende e Uganda mwe tuli ggwanga liriko obuyite bwa Katonda twayitibwa kugasa Africa twayitibwa okukulukuta ng'omugga Nile bwakolaki bwakulukuta twayitibwa kukulukuta abaana baffe bayitiddwa naye ekyo okuvaayo kwakyo
obukulembeze obwenjawulo nga bwetulikulembeze ne Fountain of Honor, obukulembeze bw'ekkanisa, obukulembeze bw'abasumba, obukulembeze wano bwe tuba tuli disorganized, bwe tuba tetulina mulamwa, then bwe tuba tulina wano tuba mu kaseera kazibu. Kati ekibuuzo ekisembayo Pastor Asha. Yes. Lwaki ebintu ebimu mu muzeeyi bimutabukako? Lwaki ebintu ebimu muzeeyi era waliwo abeemulugunya with evidence gaga Tobbi oba Dr. T n'omusumba gw'oleese ebintu nga tebitambula bulungi, ani ow'okunenya buli omu anenya bunenya munne buli ekibadde otunenya ani kati nga ggwe ate pastoral angle. Yes. Whom to blame? The church, the pastors. Judgment tujogerako mu 1 Peter. Kubanga jukira buli awali ekigambo judgment omulamuzi nga waali wabaawo ne mercy. Ewali omusango waliwo ekisa. Waliwo ekisa. So kakati toyinza kuteeka mu musango gwa ggwanga n'oguteeka mu the politicians, the leaders. Tulina ekigambo kye tugamba ffe mu yeekaalu, manya ali yakimanyi bulungi nnyo, kigamba nti 1 Peter 2:9 nti yatuwa 1 Peter 2:9 1 Peter 2:9 erikola eggwanga okubeera a holy nation is a royal priesthood. Bakabona abeesimbu, abasumba abeesimbu. Kabona kijja tubuzaabuza kuba kabona jjumba. Waliwo kabona jjumba aligaweesa. Basumba abeesimbu. Royal is basically kingly or kingship. Gamba apparently for eggwanga lya Uganda, this can be the leader, the political leaders. Ne bakabona naye amaanyi lwaki bulijjo tumaliriza mwero angwe kingly priesthood kubanga tuba twatandise n'omukulembeze wa Mukama. Bwe tumala okugulawo oluggi omukulembeze yena first born awaka, kati nze ndi first born mu nyumba ya mama Musumba Salanisi. Kiŋŋwanira okugulawo oluggi nga bwe nagulawo enda ya bebe yogedde mu Leviticus, nga bwe nagulawo enda ey'ama nzigulawo oluggi abatone bayingira. Bwe tubeera ku mmeeza nga tulya kiŋŋwanira okuleeta amazzi kubanga nze muki gwe mukulu nti omukulu omugulanda ekigambo ekyo omugulanda nze mpeereza open the door for others. That is why you realize that we have a royal priesthood. Tuizo kiyita political ne priesthood oba ekkanisa. Kati tekitegeeza nti ono yasembye naye ono yagguddewo, so ono waatali tesobola kuba na mbeera eyo ekkanisa. Kubanga olwaliro obuzibu tulina bwe tugenda okwogerako mu maaso awo bano b'oyogeddeko tebasobola kutuula ku ntebe eki naye ate baweereza. This is evidence. Tosobola kuleeta pastor Bujingo n'atuula wali Ssenyonga. Tosobola kuleeta pastor Ssenyonga n'atuula wali pastor Kiganda. Tosobola kuleeta pastor Bugembe najja n'atuula wali noyo yekkiriranya ye abijja n'abatuulamu. So tulina havoko gye tulaba mu basumba ate nga baweereza omuntu naye balinga abaweereza omwali nga taweereza. So tusaba apiiru yo nga tumaliriza. Eggwanga libaamu endwadde nga covid ne other plagues tebirina maanyi. Yesu awonya endwadde zonna kuva ku lubereberye paka ku ssawa ya leero akyawonya, era ekifo kye ekyokuwonya position eyo okuba nti muwonya is more than a doctor kikyaliwo obuzibu ayinako baakolagana nabo. Wuliriza, if my people are called by my name shall humble themselves. Dr. Tiabadde ateekesera ku nsonga eno. Kanku example mu bufutifuti, singa tukeera ku makya leero bataata baffe mu mwoyo ne bassa wansi emitawaana gyabwe kwaye Katonda ekitibwa mu buyinza. Eno social media twogera nti singa tukeera pastor Bujingo n'akwatagana ne pastor Ssenyonga bwento bwensaba oyogere kubanga lwe lulimi tukalutya singa tujja kusaba ng'omulembe ogubadde nga tutwebaza bataata ne bamaama omulimu gwe bakoze. Tetunyooma gwe bakoze era tubajjaako obukulembeze oba singa tebakoze kye bakoze sikali tuli we tuli. Naye wuliriza, olw'okuba tuli mu biro bya transition ng'eggwanga tujja kwongera okusaba bataata ne bamaama mu kanisa okufuba okutwekawo okutondawo embeera whatever cost eya oneness. Deuteronomy 6:4 atunyonnyola nti ensonga eno nkulu nnyo Katonda okuoperatinga obumu
irrespective of our doctrines, irrespective of our cultures of nga makanisa agenjawulo netugata abanne kati tukatekewo embeera yeggwanga. Imagine nga musinga batata baffe batuula olunaku lumu mu social distance. Batata baani? Batata Pastor Kayanja, Pastor Senyonga, Pastor Serwadda, bamama Pastor Sara, banamutebi ne bajja at for the land issue. Waliwo abajja okunyiiga nti bamentionize Pastor Kiganda, Pastor mutusaasire banne, Pastor Serwadda, ate Pastor Kakandi. Olwo olukiiko alugyamu. Because there is somebody who is going to ask such a question. Ntikata mentioninze wange. Obo nawo buzibu. Chokola ngwe waliwo abatajja wajja okunyiiga tukoze tutya. Oba yo topic tunagikwatako olulala. Kamba si buli wano nze Dr. Tiamale ensonga zetwogerako za bulokozi. Pastor Asha ajja kujjanga essimu ye 0705 72 95 82. Pastor Asha Mikisa boyina kyagala okubuuza. Waliwo omuze ogukulemeddeko tetwogera emize masturbation emize gitasobola kuvaawo na kubuulirirwa nga giganye asobola okuyambako mu Katonda mu Mukama waffe kubanga bwe tunaaleka balumbu yofuna eddoboozi eddene mu ggwanga bo tajja kubaziba kamwa Mukama naye ajja kubuuza ffe what did you do? Exactly. Dr. Tiamale, for God and my nation, shalom. Shalom.